NRM kitandise okutambuza ebikozesebwa okugenda ku byalo ebyenjawulo mu ggwanga lyonna wakati mu kwetegekera okulonda kw'ebyalo okw'okubaawo ku nkomerero y'omwezi guno. Akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kino kalaze nga bwe bagenda okukozesa ensimbi obumbi 5 mu kulonda kuno. Ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi ategeezezza nti ensimbi zino za kuyamba ku beesimbyewo ku tiketi y'ekibiina ku byalo ebiwerera ddala $214,214 okwetooloola eggwanga lyonna. We are going to use $5 billion to fill up positions of LOC at 1, at 2, and Women Council up to the national level. I have said it. Kiragiddwa nga bwe bateeseteese okubeera n'ebbalaza ku byalo byonna okukakasa nga bakulembeze baabwe bonna babaddeko bwe bakyaliwo nga balamu saako n'okuba nga bakyali batuuze ku byalo ebyo awamu n'okukakasiza ddala nti bano bakyalina obwagazi bw'okuvuganya. Emphasize members go to NRM Baraza in your villages on the 10th. Why? To confirm that you have flag bearer for LOC1 and Women Council, and if you don't have, to fill the gap. Bano balaze nga bwe bajja okuyita mu bbalaza ezo okufuna abeesimbyewo abapya mu bifo awanaasangibwa nga tewali bannakibiina bavuganya. Omwezi 10 twetegese kuba n'enkungaana buli kyalo ekiri mu ggwanga lino essaawa 4 ez'okumakya ku bifo bye bulijjo bye batuulako abantu baffe babimanye. Awo nga tukanya okulaba nti abantu bwe twali tulonze mu biseera ebyayita bakyaliyo bwebanga tebaliyo abamu bagenda mu ggulu abamu bagenda kuwajjeeyo abamu batugirako ddala nga balowooza tetugenda kuyitamu era abo tugenda kuddamu tulabe nti ebifo ebirimu byonna tubijjuza. Mu ngeri y'emu Tango Doi ayongedde okukinoganya nga bwe batakkaanya ng'ekibiina na muntu yenna ayagala okuvuganya ku bwannamunigina kuno nga kw'otadde n'enkola ey'okutunda kaadi. All elected positions must be filled by NRM. Please, if you are independent of NRM, you can't go to fight in the Women Council. Because Women Council election is tight. The moment we vote at 1, you cannot go to 2 and claim you are independent. You must remain 1. If you have anything at LOC with the person who got a flag, negotiate and agree. Don't come as an independent against our flag bearers. Ono atangaazizza ku nsonga ya PLO okwenyigira mu kalulu kano ng'agamba nti kino kisinde ekiri mu NRM. We have 2 or 3 people, you see them in TikTok, to pretend to be more PLO than the general who started it. We are saying they gospel. Otherwise, PLO has no problem with the NRM. They are NRM people. They are MPs of NRM who are PLO. We have no problem with them. And good enough, they subscribe to one thing: putting the party under pressure, mobilizing for the party, and win massively. And to me, I have no issue with PLO. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire. Ebyo nga tubitadde ku mabbali, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abalangira okukomya okuyisanga ensonga zaabwe mu makubo agatali malambulu kufunga baliko bye baagala Obwakabaka abo bakolere. Ebisingawo katubifune. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asinkanye abalangira n'abambejja saako bannaava ne